Ab'emikwano abalungi abaagalwa mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Nzize gye muli akawungezi k'olunaku olwaleero okubajjukiza bassebo ne bannyabo ti konferensi yaffe ey'omulimu Katonda gwe yatutuma wano ku mikwano gyange abalungi abaagalwa ogw'okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Nenkubiriza mukwano gwange, muganda wange, mwannyinaze, senga wange, maama, taata, kojja awamu n'owooluganda mu Kristo Yesu titulina okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Twajja kuno nga tumanyi tuzze okukola emirimu gyaffe ng'abantu, naye kumbe Katonda ali alina kyatunoonyaamu ng'atunoonyaamu okuyitibwa kwe. Kale mukwano gwange nkujjukiza ennaku z'omwezi nga 15 ne 16 omwezi guno gwennyini tulina konferensi yaffe egenda okutandikira Dubai ku Grand Excellence ennaku z'omwezi nga 15 ate ennaku z'omwezi nga 16 wano wennyini mu Abu Dhabi ku Madina Zaid Hotel. Erinnya eryo mbasaagala ddyo nnyo olw'ensonga abantu baayo nga bw'obimanyi, naye njagala nkugamba ebigambo bino mukwano gwange. Oyagala okukungula, okoze ebbanga naye ng'ensimbi toziraba, oyina bizinensi gy'oteekamu ssente zo, mukwano gwange omulungi omwagalwa, tusiga ne tutakungula kuba tetulina we tukungulira. Tugenda mu maaso ga Katonda okumubanja atufukirire naye nga talina waafukirira. Ne tusiga emirundi egiweze mingi naye nga tetulina we tukungulira, ne tuvaawo ne tugamba Mukama tatujjukira. Kola kimu, siga ofune engeri gy'obanjaamu. Mukama nga tumuwoze ebbanja ayogera mu byawandiikibwa nti munkeme n'ebiringa ebyo ebiweebwayo ekimu eky'ekkumi n'ekibereberye. Mukwano gwange olw'amawanika gaffe galyoke gajjule tegali bulwamu mmere. Naawe kola ekintu kimu, oyagala okufuna mu byokola, oyagala okuganja mu maaso g'abakama abo, oyagala obutagobebwa ku mirimu, oyagala okubeera omwesigwa, weesige n'ekyo ky'ogenda okutoola okusitula omulimu gw'obuweereza. Nga tusitula omulimu guno tuyambako abasumba baffe okuyimirizaawo omulimu gwa Mukama. Kale n'olwekyo beera omusaale mu kuyimirizaawo omulimu gwa Mukama n'erinnya lyo liwandiikibwe mu kitabo ky'obuweereza obwakabaka bwa Katonda. Kale mukwano gwange kikusegulize ku birungi by'okubeerawo mu bwakabaka bwa Katonda. Mundeke mikwano gyange nange mpitiddeko wano mbabbireko mumanye ekirungi ekiri mu kuwaayo, mu kutoola, mu kuwaayo kuzimba omulimu gw'obwakabaka bwa Katonda. Nange kaŋŋende nnoonye ezinaazimba obwakabaka bwa Katonda. Bye bye.